Toli mwavu ku Bukedde TV. Nkulamusizza akawungezi k'olwaleero tukwebaza okubeera ffenna nze Innocent Tegusuulwa. Waliwo omwami motivational speaker bamuyita Jim Roll yabadde annyonnyola agamba nti embeera z'omuntu nga mulwadde zezaandibadde ez'omuntu yenna. Omuntu nga mulwadde agezaako kyonna ky'asobola, agezaako buli kika kya ddagala era tanyooma, tagoba bazemmulabako, ky'aba ayina kiba kimu kusala magezi kulaba nti obulwadde obwo busooka ave ku kitanda kwali addemu akole. Taba na lugezigezi, taba na lunkulu, akole ekyetaagisa. Eddagala limira budde era akola abasawo kye bamugamba. Nefe abatali balwadde empaka ze zisinga otuleetera obuzibu. Togoberera amateeka, togoberera kye bakugamba, ebintu obikola wekka n'oyagala owangule. Bw'ogeraganya n'omulwadde singa tagoberera mateeka tasobola kuwona. Naawe bw'oli singa togoberera mateeka gakugambibwa, keera nnyo, kola emikwano mingi, kuuma ebyama n'ebirala nga togoberedde mateeka, ng'omulwadde bw'agoberera agage, naawe embeera eyo tegenda kukyuka. Kisinga mu byonna goberera amateeka agakuweereddwa oba agagaliwo, ogeyambise bulungi osobola okuva mu mbeera mw'oli ogende mu mbeera endala, kuba tosobola givaamu okuggyako nga okyusizza endaba gy'olabamu ebintu byo. Toli mwavu, mutwe gwo gwe mwavu.